Mu mwezi ogw'okuna omwaka 2015 abakwata mmundu balumba ssettendekero Garissa mu ggwanga ly'e Kenya ne batta abantu 148 omwo alina abayizi. Bano bawansiganya amasasi n'abakuumaddembe abasobola okubasinza amaanyi ne battako bana ku bbo ate abalala ne bakwatibwa. Bano bakwatibwa ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka ne baggulwako emisango gy'okutta abantu. Olwaleero abasatu ku basajja bano okubadde Rashid Charles, Muhammad Ali Abika ne Hassan Edin Hassan omusango bonna gubasse mu vvi. Bano era ogw'okubeera abatujju ba Al-Shabaab nabo gubasinze wabula munabe Salaudin Hussein kkooti ye emwejjeereza. Obulumbaganyi buno bwe bwali obumu ku bw'amaanyi mu byafa bya Kenya nga bwaddi obwaliwo mu 1998 abatujju ba Al-Qaeda bwe baalumba ekitebe ky'Amerika e Nairobi ssaako e Dar es Salaam mu Tanzania ne batta abantu abasoba mu 200. Abamu ku bayizi abalumizibwa boogedde ku mbeera gye balimu ng'abamu bagamba nti ebyaliwo bakyabijjukira bulungi ate nga abalala balumizibwa bo bakyali ku bitanda banyiga bisago. We had some gunshot and we were sleeping, so it was around 5 and guys started jumping up and down, running for their lives. But it's unfortunate that where they were going to is where the gunshots were coming from. Ensalawo ya leero wadde tegenda kuzza obulamu bw'abo abaafa wadde okuddiza abalemala obulamu bwabwe nga bwe bwali, wabula bano bafunye ku buweerero oluvannyuma lw'omusango guno okumala emyaka 4 nga guwulirirwa mu mbuga z'amateeka.